okumala emyaka gino 5 ekibiina kino nkikoledde bino wammanga. Okusooka nga buli we tugenda poliisi etugaana nga n'abantu batya okutusenza mu maka gaabwe, n'ensitula bannange abawera 1000 ne mbatwala mu maka gange Nakasozi we twatongoleza ekibiina kino. Kati mwabeeyita bannannyini kyo mumpulirize nga poliisi yeetoolodde amaka gange nga buli muntu omulala yenna atidde, nze namire ekikere ne mbagamba mujje wange. Bwe twamala ekyo ekibiina kino nze nakiwa pulezidenti eri abo abatamanyi abalowooza nti bamwagala nnyo okunsinga. Nze kennyini era yakibagamba abawulira muwulire, buli alina amaaso alabe, buli alina amatu awulire, omwoyo kyagamba ekkanisa. Kyagulanyi yennyini yakwegambira Sseggona nze namuleeta mu bintu bino. Kyova olaba bwe baamutwala eggulu ne bamuggalira mu barakisi, abalala gye mutya kubanga teriyo busimu na kamera, nze namugoberera ne mujjayo ng'abalala mwekwese. Omusajja oyo mwani mugyeyo kubera emmotoka zijja mutomera gwe vaawo. Mukwate bulungi, tomukwata bwoti. Bwe mujja eggulu baamutwala e Nalufeenya nga mwenna mutya poliisi ya Kayihura kubanga teriyo byakwemulisa, teriyo byakweragaalaga, teri kwekubya bufaananyi na buselfi. Abamu bwenda beekubya naye. Omu namulaba yagenda ne ku malaalo ga kitaawe wa Kyagulanyi ne yeekubya selfi n'amalaalo nga yeepiba ku ntaana y'omugenzi. Naye bwe baamutwala e Nalufeenya nze namugjayo ng'abalala mwenna mutyayo. Kibalama bwe yakima ekibiina baayitanze. Bwe baayagala okukola constitution y'ekibiina baayitanze. Military court ng'etumalawo ng'emalawo abantu baffe nze najjawo court martial. Naye era omuntu agamba tiyakoze omuwendo munene nnyo okutaasa ekibiina ng'avuma Sseggona. Teri kivumo ky'ogenda kunvuma ne kinsala kiro. Teri kyabuwemu ky'olimpemula ne kinsala fuuti. Ebyokuwemula n'okumokkola mubirekere ffe Basaalongo. Mwe bibyalema mubireke. Nze ne mmalirira ne nnemeza abantu mu nsenyi mwe zimuyita entobazi. Obwo bwongo buyita butono. Omuntu anaasuula gavumenti akozesa bwongo tagirya tteke nga bwe mpulira abamu bagamba. Twakoowa omuntu omu n'ayogera ng'ayogerera abantu 7. Omuntu akwata ekifeero ekijjudde kasasiro n'akiyiwa mu kkubo n'alaba omubaka ng'ayitawo n'agala olaba ebyo by'okulembera nga nninga nze nsuula ebiveera mu kkubo. Bwe tunaaba ab'okukyusa ensi buli muntu ateeka okubaako by'akyusa. Pawulo omutume omutukuvu yawandiikira Tito mu ssuula ey'olubereberye olunyiriri olwokutaano n'amugamba nakuleka Koleete omalirize ebyasigalira. Abooluganda mungumiikirize nkyaliwo nkole eby'ensonga. Omuntu ajjayo omuntu ateesa gwe bagambye nti yasinga n'akugamba tuleete Ssekibotte atukiikirire mu by'okumumunyala. Sseggona jjidde ku ssaawa nasooka kugira wano ku nkumbi eri abo abeerabira amangu. Ebiteeso byange bye nateesa ku nkumbi byali bifu. Bwe ngenda okuleeta ekibiina kya Nuupu ne nzijira ku Umbrella ng'abamu mu nvuma mweyita badippi nnyo. Bye nteesezza ku Umbrella bibadde bifu. Ki ekikulowoozesa nti eby'essaawa bye bijja okubeera ebifu? Temwagala abantu ababuulira amazima, mwagala ababalimbalimba nti bajja bbawa ssente n'ababagamba bbawa ssente banaku bazibu. Teri mubaka agenda gaba ssente mu Busiro East ne zikugaggawaza nkulayirira. Si nze, si mulala, saani. Constituency erina akakadde k'abantu. Muntu ki okujjako nga mubbi mufere, mubbi wa bibanja ayagala okukulimba nti asobola okuwa abantu akakadde k'essente, akakadde k'abantu ensimbi ne bagaggawala. Obugagga bwo buli mu mutwe gwo, mu mikono gyo, mu kifuba kyo, mu buyiiya bwo, mu kwebuuza nga weebuuza ku abo abakusinga mu by'emyaka n'okumanya. Abavubuka abali wano mumpite nga mulina bye mwagala okukola, tuteese mbalage ekkubo, mbasongere ettooki. Naye okulowooza nti wali wajja okugaggawaza bajja kulimba bakulye ekkene. Saagala kwegatta kwabo abalimba nfiirwe n'eggulu tikubanga nali nnoonya obululu. Ayagala okulimba genda bakulimbe olinnoonya. N'olwekyo njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo
akalulu kano kakoma 15 akobubaka bwa parliament n'obwa president 15 January n'omwezi tegukyawera naye kakuleke n'obulabe ne muliraanwawo nga muliraanwawo omuvumye ekinene oli omukubye ono omusoozezza obeera mugezi kikaaki mukuume emirembe mu kalulu fe abagenda okuwangula tumanyi nti akalulu kano tukaagalamu emirembe tusobole okukawangula ne gwe tuwangudde akkirize abo abalowooza nti ffe aboogera ebyamagezi ffe tubasibyeko omukadde w'entebe mwerimba ab'amaanyi omusajja omu yagenda n'ajja ewaffeeyo bamugjenamu n'agamba mbu tukooye abagezi twagala b'amaanyi genda omuli etteka entebe agwe tulabe nga gavumenti tugiwona ab'amaanyi be batusibyeko omukadde w'entebe ate oba wakugoba na tteke genda omuli etteke tulabe naye bw'onooba ogenda entebe omuli atteke lekamu amagezi agaleka nga tososse bagezi kubanga ojja musamba wali aleke kugwa okubira abagezi okuyamba abo bembadde nnyamba nga mbawoleza ebibanja byabwe nga mbajjira abaana baabwe mu makomera mbeebaza kubanga bangi bansiimye abatansiimye balekeyo katonda wange ow'omu ggulu asiima